think we are fully constituted. We can resume. All right, my lord. My lord, may I pray for prosecution exhibit 15? So, Mr. Mpamizo, you say you analyzed the call data and the bank statements. Please take court straight to the findings. My lord, upon analysis of the mobile money statement, phone number 0769 58 26 20, I was able to establish. Sorry, repeat that number. 0769 58 26 20. What did you establish? Upon a review of the statement for the period 1st January 2026 to 2nd April 2026, I established that yes, the said number had a total credit of 6,442,995 Uganda shillings. 442,995 shillings. yes, And a total debit of Uganda shillings 6,299,728 Uganda shillings. Hence, a closing balance of Uganda shillings 123,266. 123. 123,266. okay. What else did you observe? My lord, this amount of credit was found to have come from 3 sources. Which one and which one? Stanbic Bank by way of banker to wallet, originating from account number. You're going to go a little slower than that. I think now I will be prompting you before you speak the next one. Stanbic Bank Account number by way of bank to wallet. From which account? from Stanbic account number 903 002 Yes. 728 5324, a UGX account in the name of Onyum Christopher Okello. Okay. Could you please interpret? Mukwekenneenya statement eno. Statement yali ekwata ku namba 07695826 ng'era mu kugyekennenya yali eyogera ku nnaku z'omwezi okuva nga 1 omwezi ogwa January mwaka 2026 paka nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026, era nakizuula nti statement statement ebikwata ku namba eyo sente zaali ziyiseeko kwali kugenzeko miliyoni obukadde 6,442
mu siringi 995 era ne kugibwako obukadde 6 mu emitwalo 2 mu 9 mu 7 mu 28 ng'era ezaali zisigaddeko kwali kusigaddeko emitwalo 10,213 mu 2 mu 6 siringi eze Uganda. Agre, what do you mean by Era sente zino zaali zivudde mu mikutu gya mirundi 3 nga zaali zivudde mu Stanbic Bank omutendo ogusooka nga ze zaava ku akaunti okudda ku ssimu nga zaava ku akaunti namba 903 noti 2728 ku akaunti ya sente za Uganda ng'eri mmannya ga Onyum Christopher Okello. what do you mean by bank to wallet? My lord, this was a transaction where a phone number 0769 58. Is it that choose this number? Yes, that's the number If you for can- the accused. Maybe you can summarize it that way, whenever you refer to it. The number for the accused was receiving money from their account by way of transferring the funds. Kyentegeeza okuva ku banka okudda ku ssimu ennamba y'avunaanibwa yali efuna sente okuva ku akawunti okudda What was ku the other ssimu. source? My lord, the second source was by Teller Pay, Can you spell that? TERRPARRAPAY, Teller Pay. Please repeat that. TERRAPAY. Okay. What is that? Teller is an international money transfer platform that cuts across the borders. It operates like Visa. Agre, we are right. Mr. Mpamizo, Please, you're taking us real speed. you have all the time. Let's not keep reminding you about that. Huh? It is an international money transfer platform. Yes, my lord. Yes. That operates globally. And operates similar to Visa and MasterCard. And what was the third source of credit? My lord, the third source of credit was from an individual on telephone number Yes. 0781 24 25 84, registered in the names Gerard Tumine. Engeri endala ey'okubiri yali eyitamu terape nga eno yentambuza ya ssente mu nsi yonna ng'era ekola nga bw'okozesa visa pe oba mastercard. Enyingiza endala ey'okusatu ssente zaali ziva wa muntu ng'ali ku namba y'essimu namba 07812425484 ng'ennamba eyo eri mu mannya ga Gerald Tumusiime. Any Mwine. other? Tumwine. Tumine. Mwine. Any other observations on his mobile money transactions? My lord, I went ahead to observe that on 2nd April 2026 at 11, that is 11 a.m. 11. Did you capture the seconds? The seconds 05 seconds. Yes. The number of the accused made a which is? transfer, which is 0769 58
26 20. Made a transfer Of Uganda shillings 195,000 to a mobile number 0772 966 956, registered in the name Annette Agoye. okay. era nagenda maaso Etu Agoye. Annette Agoye, AGOE. nenkizuula nti nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ku ssaawa 5:11 ez'okumakya ennamba 0769582622 nga yavunaanibwa yasindika ssente emitwalo 19,150 ku namba 0772966956 ng'eri mu mannya ga Annette Agoye. Were you in position to establish the location at which that particular transaction was made? Yes, my lord. What did you establish? According to the call data record for the same number 0769 58 26 20, the transaction at 11/11/05 is reflected that the number was at Gaba Beach. Okusinziira ku call data oba bye twajja mu MTN, entambuza ya ssente ezo yakolebwa ku ssaawa 11:11 n'obusekensi 5 Si 11. ku ssaawa 5:11 n'obusekensi 5 ng'era kyakolebwa zaasindikibwa ng'omuntu ali ku biiki y'eggaba. So other than the mobile money, what other analysis did you? My lord, take? I went ahead to analyze the call data record For which number? for mobile number 0769 07 69 58 26 20. My findings were that this number ceased to make any communication on 2nd April 2026 at 11 says to communicate on 2nd April 2026 at 11:38:07 hours from location Gaba Beach. Era nagenda maaso okwekenneenya bikwata ku eno nnamba 0769582622 n'enkizuula nti ennamba eno yasemba okukozesebwa nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ku ssaawa 5:38 ne seconds 7 ez'okumakya any other ku observation? biiki y'eggaba. My lord, I also observed that the only direct voice call made by that number on the 2nd day of April 2026 was an outgoing voice call. Yes. To a police emergency number, To a police. emergency number 256 Yes. 256 323 112 112. Did you establish at what time the accused made that call? This call was made at 11:25:22.
Location. From a location named Gaba Beach. Era nagenda maaso n'enkizuula nti essimu yokka yali ekubiddwa ennamba eyo nga kwolwo olunaku nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 yali ekubwa ng'era bakuba ku namba ya poliisi ebiba biguddewo amangu namba 256 32 31 12 11 ng'era yakubibwa ku ssaawa 5 ne dakika 25 ne seconds 22 ez'okumakya ng'era baagikubya kuva ku biiki y'eggaba. For how long was that call? My Lord, it lasted for 39 seconds. Ng'era essimu eyo yakubibwa yamala obuseconds 39. I will come back to that emergency call, but please tell court what else you did. My Just Lord, CDR. I also analyzed the communication and the movement of this number a day prior to the fateful day, that is on 1st April 2026. Yes. I established that on 1st April 2026, the number for the accused 0769 Yes. 58 26 20 received calls from 2 individuals while at a location called Chanja. Era nagenda mu maaso okwekenneenya empuliziganya n'entambula y'ennamba y'essimu nga 1 omwezi ogwokuna omwaka 2026 era n'enkizuula nti nga 1 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ennamba yavunaanibwa 0769582662 yafuna amasimu yakubibwa amasimu okuva ku bantu 2 Who are ngali these individuals? ekyanja. My Lord, the 2 individuals, the first one was 0740 4333 4333 03. I beg pardon. Please. 0740 4333 03. It is registered in the name Bire Namara. At what time? The 2 calls were at 0755 37. That's the first call. And the subsequent call was at 08 18 55 hours. These were calls from 1 individual, my Lord. The second one was at 08. 08 18 55 hours. How about the second call? The second call was from an individual, The telephone? 0743 143. Let me get that. The 2 calls, one at 7 and another one at 8, are from 1 person. Yes, my Lord. Okay. And then the second one? The second one was from 0743 Yes. 143 Yes. 706. From an individual registered as Juma Hashim. The call was at 18, 17, 14 hours. 18. 17, 14 hours. Okay. From the same location, Chanja. Who was at Chanja?
From when you say from the same location, what do you mean? This is the location of their choosed, Okay. the number for their choosed, my lord. Okay. Interpretation? Samba omuntu asooka yali yakuba nga akubisa namba 0740 43 ng'ennamba ewandiisiddwa mu mannya ga Bbire n'amala nga yakuba ku ssaawa 1:55 ne seconds 37 ng'era omuntu y'omu yaddamu n'akuba ku ssaawa 2:18 ne seconds 55. Esimu eyo eyakubibwa omuntu omulala yali namba 0743 1437 ng'eyo yali ewandiisiddwa mu mannya ga Juma Ashim ng'era yakuba ku ssaawa 12:17 ne seconds 14. Other than the movement and communication on the first, did you analyze any other date? My lord, I analyzed the date of 2nd April 2026. What did you find? I was looking at the movement pattern and I was able to establish that number 0769 58 26 20 moved from Chanja where he received an SMS from MTN mobile money at 03:39 50 hours and moved to the next location, Eaton Clock Tower. How do you spell Eaton? EATON at 08:21:36 hours. The same number proceeded on that day to Bunga 2 from 08:44:47 up to 08:59 Up to 08:59:02 hours. And finally, at Gaba Beach, Gaba Beach at what time? from 11:07:55 hours to 11:38:07 hours. Okay. Era nagenda mu maaso ne nnondoola entambula y'ennamba y'essimu eno nga 2 omwezi ogwokuna mwaka 2026 era n'enkizuula nti ennamba eno 0769588262 yatambula okuva ekyanja yafunira obubaka obwa MTN ssente ku ssimu ku ssaawa 9:39 ne seconds 5 n'avaawo n'agenda ku Eaton Clock Tower ku ssaawa 2:21 n'obuseconds 36 era ennamba y'emu ku olwo yagenda ebbunga n'abeera okuva ku ssaawa 2:44 n'obuseconds 47 okutuuka ku ssaawa 2:59 ne seconds 2 era n'akomekereza ku biiki y'eggaba okuva ku ssaawa 5:7 ne seconds 55 paka ku ssaawa 5:38 ne seconds 7. Yes, what else? My lord, I analyzed the call data to establish which handset this number was accommodated. What did you establish? I established that
it was accommodated in a phone, a mobile phone with IMEI number 351. The number was in mobile phone with IMEI number 351 557 940 981 760. Okay. My lord, I analyzed. Just hold on for interpretation. Era nagenda mu maaso okwekenneenya essimu, ekika ky'essimu ekyalimu layini eno eyogerwako n'enkizuula nti ekika ky'essimu yali na serial number 3515940984 What else did you analyze? My lord, I analyzed the KYC for this number 0769 58 26 20 and established that it was registered on 3rd November 2025 by Onyum Christopher Okello using his national ID. National ID of which country? Of Uganda. NIN number, NIN CM 87 127 100 CT ME. nagenda mu maaso n'okwekenneenya ebyali byogera ku biwandiike byali byogera ku namba eno 0769582622 era n'enkizuula nti yali ewandiisiddwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'e11 omwaka 2025 ng'era yali ewandiisiddwa mu mannya ga Onyum Christopher Okello nga yakozesa ndagamuntu ye eya Uganda NIN namba CM 871271 noti CT ME. How about the bank accounts? My lord, the same national ID was used at the time of opening the bank accounts. Ya ku by'akawunti za banka ndagamuntu y'emu yakozesebwa okugulawo akawunti ezo. Yes. Which bank accounts? My lord, the 3 bank accounts which were opened on 5th November 2025, they are UGX account 9030027 UGX account number 9030027 28 53 24. USD account 90300 90300 27 28 54 13 and USD account 90 Another USD account. another USD account, my lord, number 903 002 72 84 56. yes.
Era kizuula nti bank account oba account za banka zino zaggulibwawo nga 5 omwezi ogw'Okumi omwaka 2025 nga account esooka yali eterekebwako siringi za Uganda nga eri namba 9-0-3-27-28-53-24. Account endala ng'eterekebwako ssente za ddoola eri 9-0-3-27-28-53. Endala nayo ng'eterekebwako ssente za kika kya ddoola ng'eri namba 9-0-3-27-28-45-6. Yes. I went ahead, my lord, to examine and analyze the card history secured from MTN for this number 0769. Sorry, you're going back to MTN? I thought you were in the bank. No, let's finish the bank. We are in the bank. My lord, I discovered that at the time of opening the accounts, there were initial deposits for each account. UGX account, UGX, what was the initial deposit? 1,330,800 Uganda shillings. The first USD? The first USD had initial deposit of USD, United States dollars, 2,100. And the second? Second one had initial deposit of USD, 3,900. Era nagenda mu maaso okwekebejja nti mu budde bw'okugulawo akawunti namba zino kwateekebwako ssente ezatandikirwaho ng'era ku akawunti okuterekebwa ssente za Uganda kwali kuterekeddwako akakadde kamu $3,308. Akawunti endala eterekebwako ddoola esooka yalina ddoola 2,100. Akawunti ey'okubiri eterekebwako ddoola yalina 3,900. Yes. My lord, I also established that Onyum Christopher Okello provided information in the account opening documents that he was a farmer, resident of Gaba. Era nagenda maaso n'enkizuula nti Onyum Christopher Okello mu kugulawo akawunti ebiwandiiko yawaayo n'ategeeza nti yali mulimi era nga abeera Gaba. I also went ahead to establish that the UGX account 90 The UGX account? 90300 27 28 53 24 between November 2025 to 16th April 2026 had a total credit of Uganda shillings 20,243,864 and a total debit of Uganda shillings 20,135,968.
hence a closing balance of 107,896 Uganda shillings. Okay. Era nagenda mu maaso n'enkizuula nti account number okuterekebwa ssente ze Uganda, account number 9-3-227-28-53-4 wakati w'omwezi ogw'Ekumi omwaka 2025 n'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Okuna omwaka 2026 kwateekebwako ssente obukadde 20,240,364 ng'era ne kugibwako obukadde 20,13,15,968 kitegeeza nti kwali kusigaddeko Uganda shillings 107,896. emitwalo 10,786. Did you look at the sources of the credits? My lord, there were various sources of credit, but the majority of the credits were coming from cash deposits, totaling 16,195,675 Uganda shillings. Please repeat that. Uganda shillings 16,195,675 from count deposits. From? Count deposits. These were money through count deposits. I mean cash deposits. While 4 million Uganda shillings was deposited via his MTN number. 4 million what? 4 million Uganda shillings. How about the other USD accounts? My lord, I reviewed the 2 USD accounts and established that both received a one-time credit of deposits at the time of opening. That is 2,100 USD. And the funds were gradually withdrawn over the period ending at 17th March 2026, leaving a balance Over of the period ending 17th March 2026, hence a closing balance of USD 00. Nagenda mu maaso okwekebejja n'enkizuula nti ssente ku akawunti zino zaali zigendako mu mitendera egy'enjawulo, ng'era nakizuula nti ku akawunti okugenda siringi kwagendako ssente, bateekako ssente enkalu, bateekako ssente obukadde 16 mu emitwalo 19,150 mu siringi 675, era ne bongera ne bateekako ssente obukadde 4 ng'akozesa namba y'essimu ye eya MTN ku kya akawunti eziteekebwako ddoola. Nakizuula nti zombi zaali zateekebwako ssente omulundi gumu mu kuggulwawo, ng'era okwo kwe kuli ddoola 2,100, era nga ssente zagenda ziggyibwako mpola mpola okutuusa nga 17 omwezi ogwokusatu omwaka 2026, era nga akawunti ezo eza ddoola tekwasigalako ssente n'emu. Mr. Mpamizo, I want to take you back as we wind up to the emergency call that
You say the accused made on the 2nd of April 2026 at 11:25:22. Yes, my lord. You said that he made it on the number that you have read to court. As a police officer, are you familiar with the operations of these police emergency calls? Yes, my lord. Uganda has 2 emergency numbers managed by Uganda Police Force. One, You are going to be slow. Uganda ina line 2. Uganda police ya Uganda ina line 2 kuba nga waliwo ebiguddewo. Yes. one is 999-999, that is. Esooka ye 999. That is the national emergency number. Eyo ye namba y'eggwanga eyebiba biguddewo. Then we have international emergency number 112. These 2 numbers, they are toll free. They don't require any credit. One to have a credit on a mobile device. They are toll free. Era ennamba endala ye 112 ng'eyo yansi yonna, ng'era ennamba zino zombi tezikwetagisa kubanga olinako ssente ku ssimu y'okuzikuba. Yes. These 2 numbers, they have a call center where they are routed when one makes a call. Routed where? They are routed to National Emergency Call Center, which is at Naguru Police Headquarters, National Command Center. Ng'era ennamba zino waliwo bw'okuba simu ezo we bazikwatira ng'era ziri Naggulu ku headquarters za police. Yes. My lord, at the National Emergency Call Center, when a number is called as emergency from either 999 or 1112, it is received. When a call is made, we are writing. When a call is made, either to 999 or 112, it is destined to the National Emergency Call Center at Naguru. It is? Yes. Destined. It is routed to. Yes, you already said that. They are all routed to the And National it Emergency is Center. automatically received by the system. That will interact with the caller as he or she waits for the person to communicate. In other words, the caller is kept online waiting for an individual to communicate with. Era ennamba zino zombiriri 999 oba 112 bwe zikubibwa zigenda butereevu kitongole wali we bateeka amasimu ago Naggulu ku headquarters za poliisi ng'era bw'ogikuba eyitamu mbagirawo naye nga
kyuma kyekiba kikubeezaako nga bwe kyogera naawe nga bwe balinda omuntu okuba nga ayogerezeganya naawe. So in terms of calls, either 999 or 112, how are those calls reflected on the call data records of the specific cell phone, on the specific call data record of the number that calls? My lord, whether one uses 999 or 1112, it will be reflected to the National Emergency Call Center as 112. Sorry? At National Emergency Center, the number either 099 or 112 is reflected as 112 because of its international nature. And this information will be reflected on the data of the telecom that provides the routing. If the number is MTN, it will reflect that it came from MTN. Okay. If it is Airtel, likewise. Okay. Nti omuntu waba akozesezza 999 oba M2 eri ku center ewali kwatibwa amasimu gano gajja kulaga nti oba n'essimu eva mu ggwanga oba bweru bw'eggwanga, era nga kino kijja kuba kiraga okusinziira ku mukutu omuntu gw'aba akozesezza. Bw'aba akozesezza MTN era kijja kuba kigenda ku mukutu ogwo gwa MTN, oba bw'aba akozesezza Airtel era kiba kyerambika ku mukutu ogwo gwa Airtel. And finally, if one wants to know whether specific phone X dialed 112 or 999, what would be the best source of that information? My lord, the best source would be first checking the handset that made the call. Era okuzuula omukutu ogwo bagukozeseddwa, omukutu ogwandisinze okuba nga ozuula kwe kukebera essimu eyo ekozeseddwa okuba. Handset. Okay. Then the person who received the call would be able to tell the nature of. He apologizes. He said he knew that what he did had consequences. He could be jailed or he could be killed. Baali bamaliriza suspect oyo ye yagamba nti no yeetonda era ne yeetonda olw'ebikolwa ebyo byabadde akoze, nti era yamanya nti ebikolwa bye bye yali akoze yamanya nti biyinza okumutuusaako okubeera ng'asibwa oba okubeera ng'attibwa. What followed? My lord, in his expressing his fear and apology, the accused also told me that while still here at the scene, having slaughtered the children,
when he saw the crowd coming to respond to the matter, he had made a call to police emergency line 112. Yes. He did what? He made a call to a police emergency line 112. Okello yayongera n'agamba nti we yali ng'akyali mu kifo ekyo ku siini awo wennyini yalaba bamaama b'abaana abo nga bali ku baana baabwe already ye be yali amaze okubeera nga. Where did you hear that? Please pay attention. Could you please repeat that for interpretation? My lord, the accused told me that while at the scene, when he saw a crowd advancing or coming to respond, he made an emergency call to police emergency line 112. Nti we yali ng'akyali ku siini eyo yalaba ebibinja by'abantu nga bajja mu kifo ekyo ng'era mu bwangu ddala n'asobola okubeera ng'akuba ku emergency number eza poliisi eya 112. Yes. What followed? My lord, that evening, after interacting with the accused person, I handed him to an officer who took his statement, and I left him with that of what type of statement? a plain statement. Who is that officer? This year to be Francis. Nti kawungeezi olunaku olwo ng'amaze okubeera ng'ayogeramu ne suspect oyo yamala n'amuwaayo ew'omusirikale omulala eyamuggyako statement ng'omusirikale yayitibwa Francis. Okay, did anything else follow? My lord, what followed was the next day on 3rd. So what happened on the 3rd of which month? 3rd of April 2026. What happened on the 3rd? On the 3rd, my lord, I led a team of detectives, scene of crime officer, for a search at the residence of the accused. Kyolunaku lwaddi ennaku z'omwezi nga 3 ogwokuna omwaka gwa 2026 nti ye yakulemberamu ttiimu eyo okuba nga bagenda okubeera nga basaakinga ewaka wa suspect oyo. How did you know the accused's residence? We were directed and led by the accused himself. Nti baakulemberwamu accused mwennyini oba omusibe. Where did he lead you? The accused led us to Namugera Close at Katumba Zone LOC1 in Chanja. The suspect yabatuusa paka ku Namugera Close esangibwa mu zone y'e Katumba esangibwa ekyanja. Tell court what happened when you reached at his residence. When we reached at the residence of the accused, we looked for the area LOC, and we are fortunate that we got the defense LOC1 of the area. We also
looked for the landlord of the area. Who did you get? We got the caretaker of the premises where the accused was residing. Do you remember who the caretaker was? Yes, my lord. The caretaker is Mr. Makai Joel. Bwe baatuukayo mu kifo ekyo basobola okubeera nga banoonya LC w'ekitundu ekyo ne basobola okuba nga bafunawo wa defense era baayongera kubeera nga banoonya ne landlord w'ekitundu ekyo naye era basobola okufuna omuntu yali alabirira ekifo ekyo yali ayitibwa Makai Joel. Okay, you got the LC defense, you got Mr. Makai, the caretaker. What followed?